when I looked at him, omanyi twakola eye contact. Nyomoze ready. Nga akutte nali nkutte microphone njogera. Najja nagamba ono mubbi. Eno nte n'agisika bw'ati. And I let him hold it. And I looked him straight in the eyes. I don't know why I felt sorry for him. Oh, you felt sorry for him? Yes. He did not teyaliko. He wasn't sober. Kakati nange wali ku ddembe. Beyango omugamba. Nti bano bwe basakisidinga. Banona gwe. Nawe teweeyibala. Ate n'ekirala ne mugamba nti bwe tukikola wano nga ddembe. It will be bad. Nti n'enkya omuntu ajja genda akikole ku Simba ne ku Radio 1 nawa nti abayimbi beegase 30. Kyova olaba nakola show. Saagala kuddayo kubagana mpawa kugobagana n'abantu. Naye bonna nga bwe baliko 30 nabakwata akakota. Listing ogifunye. Lisiti yafuluma. Bo aga. Nengenda omu nga buli omu ndaga kye yali akoze ekimujjako moral authority oku gamba kasipali ngono nti yayogera bubi omukomu kati mu kitobero Chameleon aba ku stage balangirira Cream Production yeddako Eddie Sweet yalabye eki Kamili kiyakoze ng'agamba abantu 10 agamba omwana obutambala mpaka tambala Eddie Sweet agirinnya Cream olwakuba bwet Eddie Sweet naye ng'agira gawubatamba ng'abantu batunuulira Eddie Sweet yadde omubira kakatambala yakakwata yekka nakazaayo n'akassa mu nsawo nadde emabega wali n'oluyimba teyalumalayo teyaluyimba emwe ennaku eri mu ndongo tulabye gwe ebintu mu ndongo muno ate wali oli gwanyumyako oba yali Kamili yagwa mubawagizi naye najja naye yali agwe mubawagizi neyamuviira oba yali ani oyo baalinga bamuyita Lucky Dube of Uganda bali bamuyita Prince Max. Chameleon oyo akozesezza abantu bangi nnyo ensobi era ndi sure deep inside some people's hearts tebamwagala lwakubakozesa bikyamu. Bana Uganda twaniriza Joseph Ngoma mu concert yesoose ku Lugogo Cricket Oval nga 11 July 2026. Tickets za mitwale 2, emitwale 5, ate meze y'abantu 8 ya milioni 3. Tickets ojazisanga ku caritickets.com, French Supermarket ne ku Hotel Triangle. Kwa noti 756-558-7225. Kino kye tubadde tulinda. Joseph Ngoma, mwana mulenzi omuwandiisi Vocal Powerhouse. Aludenga konko n'endongo. Ekutte ku mitima gy'abanna Uganda. Gendongo yenyuma, eyimusa, ekuwe essuubi. Agikubye mu style y'omulembe. Kati ategese ekitabangawo. Twagala Cricket Oval. Ejjure ku mulundi guno gwokka babulaza mutwaleko ba sister out bitegekeddwa charism n'ebiwagirwa. Stephen Kutusako, Friends of MC Mayor. Gaita mchitongole cha Equity for Men. Bakomye mu season ey'okubiri. Ekyali omwaka ogwedde mwakiraba. Ate omwaka guno tukirese mu style mpya. Fireworks mu bbanga. Abayimbi bonna first class. Bibi Lutero, John Black, Ruden White Kabako, Pacific Vocals, Ashro Yujo Obutiti, Lady Pazo Lunabe, Baza, Chris Evans, Suno Ben Nembazina Tone, Dax Cartel, Bruno K, Abdu Murasi, Maulana Net Rain, Henry Mwante, DJ SM, Wakanda DJ Brian Johnson, ne DJ Boogie, ba MCZ Kasugu ne Sharomba Kantu Nation. Kangwa wangule birabo omuli obukali ebyalani engato bomba Salon and Sands. Emifaso n'ebigenderako n'ebirala. Friends of MC Mayor fena tugwera ku meeting point Uganda. 18 ogw'omusanvu nk'emipiira 26. Okuyingira kujja kuba mutwalo. VIP emitwalo 2. Ate emmeeza yakakadde. Ng'ebiwagiddwa. Tula Africa, Jolo Quality Properties, Gibbs Bridals, Salon and Sands Shoe Center, Nati Hands on School of Skills, Buganda Kombucha, Viva Organic, Rosemary Beddings, Tim Bekare, Zambia Furniture, Top Pride Machines, Dr. KG Beddings, Balloon Power Center, National Home Health Services.
Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service eddwaliro ly'abasajja erisangibwa Ntinda Southwood Village Mall tunatuka ku Ndundu Complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Juggernaut da Encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kiba kitegeeza nti emyetooloolo 5 n'okwambuka waggulu nga toma ate oyungira muli abasajja bamba ina challenge bampeeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nuna ku bbeere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere mukko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambula osigala okyatambula erectile dysfunction abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kuba amazanga kukozesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwalu kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisaasu Kwana delivery mu nsi yonna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba kaswe kigambo it is happening mwenye uli ku Shalom 256 na subscribing kindly to get kati kwa subscribing notification bell gise so that you get notified every time that we upload na yakanda bogusose nze Shalom Haddad Kawesi eranga otwanye Frank Antambi kuzonna nakulwanja ulo nakulukulu nnyo because of experience exposure status. There is no experience and exposure intro bilekera. I'm not going to ku experience. Time with all the honors, you're going to introduce our guest. Zambia baddewo nnyo twali bato nga tulaba bantambya twali tukula nga tulaba bantambya abali ku Shalom 256 bane tubaniriza ko nnako olwaleero lokusatu tubakulisayo ku mirimu gye mubadde yonna. Olunaku olwaleero of course tulina omugenyi waffe mugenyi wa njawulo mukko naddala ku nsonga ezitambula mu ggwanga Uganda. Tetugenda okubeera of course nga atuyamba okubanga atutemeramuko embeera eberenga etambulira ddala bulungi nnyo. Wano we tuli ku Divine Hotel. Divine Hotel abagala okujja okulya ku kamere restaurant weeri abagala okuwummula gardens weeziri kale kwegamba abasangibwa wano ku Lubaga Road nga bakava ku Papapo ngato ya kilo mmeke engato ya jebbi manja yambadde ate erabika ya bbeeyi we batebeteeka mu sente. Uncle Eddie Sendi Edirisa Sendi Kaddiwa nga gwe tulina Edward oyagala kundeetera bizibu nga gwe tulina wano olunaku olwaleero ffe tumuyita Uncle Eddie. Uncle Eddie tukwanirizaako nnyo abamu ekyo bakikola nga baba bakuba batya anti omanyi enkuba ennaku zino ya miti bingi oli tagamba nti vaawo agamba I think tuleka abantu abakulu babeere bokka olwakujjawo kati kisinzira kutegeera kuwo nga mu bufunza agamba nti dakebbali ondoka so nga nti eno abaana bakoze eki naye ndi musanyufu okubeera ku Shalom 256 kansuubire nti bye tunayogera wanaabaawo either anyumirwa oba ayiga and ekintu kino nkyogera nnyo and sikoma kyogera nkitegeeza nnyo
kande emu Yes. bw'erayitinga kande endala eno erayitize tekitegeeza nti ebaaninga out. Yes. Instead the room gets brighter. Brighter. Okitegedde? Yes. Ako kabagezi bokka ate baŋŋambye mbu abalabi ba Shalom 256 bonna bagezi mbw'okasuula busuuzi bwotyo bo ne bakategeera naye nga bigenda bitya ekintu mukigudde musajja wo mukuleetedde wuuyo Jagana omukiranye ku ssimu nedda bannange omwana oyo ntera omusanga kaakati siri mweteefuteefu kugobagana naye ate Jenkins yamuzeemu n'eggulo kati abambye mwana mumuleke nedda bannange ayogera ebigambo ku Talk and Talk anko edisenja kubinyoga atwabanga abantu bangi batono nga bali mu kifo kimu bambye omwana mumuleke mpola mpola. Uncle Eddie, obulamu butambula butya tuli wano twava mu celebratinga kunaku olw'omukaaga the 15 years of Talk and Talk show. Pano emu ku panos ndowooza esinze okulwawo oba sina emu yesinze okulwawo ku side ya entertainment ku radio ne TV consistently and effectively with efficiency n'okubeera nti nno temuva ku mulembe temuva ku map mulembedde ku Hyundai. 15 years of Talk and Talk show nga twakazi celebrating and also embeere essaawa zino eriwo naddala mu engeri entertainment shows ng'ezo gye zitambulamu. What could be your insight kummwe engeri gye mukuttemu ekintu kyammwe ebbanga eryo lyonna versus programs ezize zimerukawo ez'enkola ng'ezo naddala ku kisaawe ku the subject gye babeera boogerako nga ya entertainment? Is there growth? Is there stagnation over tudda buzzi mabega in contrast and comparison? Nja kusooka nkuwa ekisooka. Yes. Omanyi ng'abantu ffenna buli omu ayimirira weetenda nze mugezi nze nsinga nze ndi wa kabi naye nze nja bagambayo ekintu kimu. One, success ya Talk and Talk show esooka maanyi ga Katonda. Mubaamu ebintu nkiwa n'abatulaba nammwe mwennyini abali wano. There are moments you go through a situation ng'obwongo bwo bubadde butini naye ate n'ogiyitamu ng'essaati n'empale bikusigadde ku mubiri naye ng'oyise on what we call a whisker. Oba ntegeera kye ŋŋamba? Naye nga gwe obwongo bwo obw'okusurvivinga amazima otaddemu butini n'ogamba gano gabadde maanyi ga Katonda ge gamponyezza olwaleero. Kati ne Talk and Talk show one maanyi ga Katonda. But ekyo tekitegeeza nti olwokuba wali amaanyi ga Katonda nti gwe bwe bukya weebaka awaka anti amaanyi ga Katonda gakola nti emmere ejja kujja gwe weebake ezisasula yaka zijja kujja gwe weebaka nti maanyi ga Katonda. Nedda ebyawandiikibwa bitugamba nti Katonda ayamba yeeyamba. Okitegeera? N'olulala ogamba tulubala embeera nga n'embiro kwotadde. Now two, mu bulamu bw'ensi fubanga nnyo okubeera true to yourself. Nti ekizibu kye tusinga okufuna naddala ku gye tuvudde ekikyuka ye medium of communication. Nti twali ku radio ng'abantu tebatulaba naye ng'era tukolabana ne tugenda ku actually nga tukola olumu ne TV okiraba Spark TV awo nga tukola ya enda tukola media olumu ne tukola ne live wabweru outside broadcasting. Then ne tutandika Facebook live and time eyo waliwo nnyo. YouTube abantu tebatandika otulaba naye ng'era tuli ku ddembe nti kati olwaleero ate byonna bwe tubimala ate era ne tusalamu akantu oba n'abalala ne batuyambako okusalamu akantu ne bakateeka ku TikTok. Naye nga one, being true to yourself is very important. What do you mean being true to yourself? Nja kuwa ekyokulabirako nti
So composing about katono. Yes, I'm about number chat being true to yourself. Being true to yourself, and relevant kyentegeeza. examples. Being true to yourself, kyentegeeza. Mm. Kampe byakulabirako. Yes. Oba tolya matooke. Yes. Teweefuula nti ogalya. to please others. To please others. Bw'obanga bwe muba mukolayo Yes. nga waliwo ekikunyigiriza Yes. biri ebintu bibiri. Either speak out or adjust. Njabbawo ekyokulabirako. Oyinza okuba nga okola n'omuntu nga anyumya akola bw'ati. Yes. Now you're not comfortable with it. Kakati kyokola mudde wano oba kigumire but tokola kintu nti Shalom nabeera nga musanyufu nnyo nga nze njogera nkola bweti okiraba kyegamba okitegedde ng'ekyamazima you are uncomfortable. Dagi atera okukakola. Dagi nice. You are uncomfortable naye omusajja akola ki ate toyogera ate tovaawo Not adjusted kyokka toyogedde. ebyo then Yes. ne wabaawo kwamba language not language ebyogerwa Yeah. body language olina okuyiga okusoma body language Yes. kitakinga time Yeah. nti gundi agenda kwogera ki oba anyiize Yes. oba kyenjogedde tekimusanyusizza Yes. kwegamba kulwokuba ffenna buli omu ava wowe kiri strange ffenna bana Yes. we have totally different backgrounds okiraba kati olina okufuba okubeera nga oyiga n'ogamba baati ye ali bwati Kasuku akola bwati Jenkins ali bwati Yes. ate nabo ne bakolera ekintu Kyekimu. kyekimu okifuna. Kitegeera. Then lastly it is good to let go. Waliyo olumu ebintu ebibaawo abantu abamu buli kantu akalemerako kwamba ne mubeera nga friction ekola ki Yeah. ng'esukka you learn to let go n'ogamba ekyo kankite Kite. okifuna naye nga the principle Yes. is God's will. Then maybe lastly okubeera nga kyokola okyagala. Mukama yatuyamba ffenna twesanganga okwagala kwa ssente kuzze luvannyuma nnyo Yeah. but even still with wanting the money Yes. era okwagala kyetukola emirundi egimu ku drivinga n'okusinga ssente. Yes. Yeeta abantu bangi olwaleero oli afuna omulimu nga bapulaninga bwe batyo okugamba nti kati tugenda kukola entertainment show tutandika ssaawa bwe ziti nga abana oba bwe kitaba ki bonna abasatu oba bonna abana ng'oli alowooza kimu Sente zigenda. ngenda kufuna ssente mmeka. Kyekibuuzo kye basooka. Okitegeera? Niramuwa. Yet ffe bwe twatandikira it was just Maybe more of a hobby, more of a passion. is it because maybe the four of you mwali mu backgrounds zammwe nga muli you're doing fairly well mu businesses zammwe endala nga now this one is more of sharing knowledge and experience versus abaana abajja nga wano walabira ddala nga a source of income egenda okuva. Yes and no. Nyinza okugamba nti si byakwagala kukusuutiriza. Yes. Ndi sure oli muntu omu si buli wootuula nti wabaawo ssente. Ate si buli awali ssente nti otuulawo because waliwo ssente. Yes. Okitegeera? Yes. Kya buntu. Ekyo kiri mu muntu. Wali abantu asalawo si kusalawo naye abeera nga ye obulamu bwe sente. Money. Ate ne kiba ne bw'aba alina nga bw'ogamba nti omugagga omukopi Oh yes. Tubalaba.
otegera kyengamba waliyo n'omugagga omukopi so kati fine kiyambako ko nti fenna buli omu yali alinayo ki omulimu Jenkins yalina nalina Bati yalina Kasuku yalina nga Talk and Talk Show is an addition naye era still nga not once or twice Jenkins ajja n'agamba bannange waliwo ekintu bwekiti ne bwekiti naye tewali ssente buli omu n'agamba it's okay. There is this story worth doing naye tekuli ssente but ku lw'abatuwuliriza no let's do it not for the money oba okifuna nemu bingi bibaamu nnyo twegamba so yes sente tuzinoonya sente tuzaagala the reason I left home today is to look for money but kati kino ngamba bonna betuli nabo eyatandise jjo n'amazemu emyaka 10 sente ereme kubeera driving factor olumu ekulemesa nja kunyumizaayo nti nze even up to now kyali n'abayimbi abanzibi oli nakubira ng'alina concert ne mutuula ne muteesa n'omugamba exactly what do you want me to do for you n'agamba njagala onkolere kino nakino n'omugamba fine njagala sente bweziti ne mukkiriziganya njagala initial payment bweti maybe n'agikuwa you go all through second payment njagala bwenti n'atakuwa andi n'omuleka n'agenda naye conscious yange nze ebeera esigaddewo nti nze ekyange nkikoze nti ate nesibeeraawo nti omutima guntundugga gundi teyansasula no emirundi mingi nze nina kyeŋŋamba nze mmeera nnyo mu kkoona we nnindo and yes nfunyeyo koko mukisa mba ndi mu kkoona bwe ng'ate tayerudde oba nansanga waatansuubira n'olyoka owulira ebigambo naye kale ndyose nenkulaba kubanga bannanga omanyi teri muntu mulungi nga ggwe nagati ekikulu kirala obulungi tubuleke tusoke tukole nga bwe twayogera luli Uncle Eddie wawe nyini tulaba bangi tuzze mu space eno n'abalala bangi abaze but in terms of comparing saganya bitu comparing but the quality of amawulire g'ennaku zino n'amawulire gemuzze muzimba okutuuka emyaka gino 15 oli wakubuuza the quality what would be your assessment and if they could last maybe longer than 15 years in the makings can it be possible quality the output omanyi njakirwa faringa ku bayimbi musicians are a reflection of the society we live in tulifena I agree same way politicians are a reflection of the society we live in bava muffe okitegeera gweyisa kwamba yisa olugalo bwoti mangu era ojja kulaba ng'abataasoma bangi era ogenda okutuuka mu bayimbi ng'abataasoma bangi ogenda okutuuka mu parliament ng'abataasoma bangi ng'ebitabo birimu okkaayana byaweze tebyaweze simanya kaliddayo kalikyuleeta ate simanya equivalent to ali mu kooti naweerezaako mu kereziya nako mukagatteko oba kitegeera naye ng'era singa ojja ne wano we tuli n'ogenda wali ku gate noga nti njagala buli afuluma atambulemu ng'omuyivu oyinza okwewunya ebisulo bya wano bwe bijjula omanye okutambula ng'omuyivu is to drop obuyigirize nga temuliimu nga kuflowinga nasale wano
P7 Wano, wano, S4 S4 wano, S6 wano, ba S4 wano, nengenda mu college wano. Nga tebulimu tambula ng'omuyivu nga kiflowinga gwako gendereza ennyo naye tokakolanga on camera omuntu ajja kunyiigira okakola off camera tambulamuko ng'omuyivu ogenda kuwulira ebigambo kakati n'amawulire gaffe ekyamazima omutindo gusse kati ate ne tubeera nti challenges nnyingi ezitwolekedde kiringa bw'olaba theatre yagwa realistically yes naye ng'okugwa kwayo si kintu kimu ekyasuula theatre bintu bingi competition alone ngenda komawo ku kiri nenjagadde nakano abantu nkabawe competition alone waliwo ko time wano njogera in the 80s nga theatre abantu program yabanga bweti genda olaba omuzannyo omukyala agenda kulaba muzannyo omwami n'agenda nakivuba okulaba omupiira bwe bafuluma ne baddeeka bonna nga teriyo masanyu malala nga abadigize nnyo naye abali gumite nga be basobola okugenda mu bbaala omubeera bandi Afrigo Central Volcano bandi yabamunyenga bagiyitanga ninjera yatata wa munyenga yalinga ku Eclipse awo kati awali Gazalandi naye ng'ebyo ebifo bikuba paka ku makya era nga bw'oyingira anti ekirato n'atambula bajja kukwata ababbi ng'olina kuvaayo ku makya kuba abalinanga emmotoka nga babeera batono ddala kati time nejja nezireta DSTV in the mid 90s theatre efuna competitor tumpasobola okusigala waka n'alaba something on TV tuba tuli awo Nigerian movies ne zijja Nigeria kijja ku time nga ne TV zijja ng'ate kyaffe ky'Abannayuganda Munnayuganda talyagala kuteeka mu kuta ssente yadde n'okuteeka ssente mu kike ekimu ku biremezza growth ya media industry wano naddala TV ne radio ba proprietor butaagala kusaamu ssente bwe bafuna ekikolanga oba bwe bafuna ekyebbeeyi entono nga bakissaawo kikolanga samuna kakati pango kasayo ani obwo bwe saagala obwo ne bujja ate omanyi lwaki sibwagala omanyi lwaki sibwagala episode ya $100 nze I am a theatre major drama major I'm for theatre yes I'm for performing arts but major theatre from theatre teri asobola kugula episode y'abakayimbiranga bazannyi $100 akasente akatono ayagala agule $10 kati n'agenda agula pango kasayo yensonga lwaki pango kasayo simwagala okitegedde kakati ebi Nigeria bijja theatre efuna ki competition endala ejja ku DSTV kuliko Super Sport kuliko Mnet kuliko biki ontegera kyegamba theatre efuna ki competition kakati abantu bakendera clubs zitandika okugulawo security NRM egireeta like it or not NRM we yajjira ne NRM bikyasinza okukola kyali kintu kya security twabeerako mu Kampala nga ku ssaawa 10 bwe bakwata ez'olweggulo oli akubuuza wabadde okyakola ki mu kibuga ez'olweggulo mwaka ki Uncle Edison 1985 1980 1981 1983 84 nga lukwata saa 10 mu kibuga bakanye obadde okyakola ki bukusinze naawe olwaleero Shalom kaŋŋambe KCCA area yonna ogimanyi buli wamu oyitawo kale gwe weekomako n'ogaa nti agenda lipande ene kawempe eripanda kusaawa omwendo ogw'ekiro sijja kuyitayo naye katugambe between 6 AM to midnight
buli wamu oyitawo. Waliwo time nga waliyo ebifu nga togendawo sawa nga ziri 10 era nga bwe bakukwatirayo abantu babuuza yabadde yakimyeyo ki oberemusala mu ttuntu kakati ne tujja mu time nga zigaba biiki zikuba Little Flowers ekuba Enamulondo wakuba extra sebyanyaani byonna theatre getting affected in the long run theatre dies by virtue of options endala ezajjawo alright n'ebirala ebimu ku byajja FM station bwe zajja buli yali atandika FM station yagendanga ku radio mu theatre okujjayo abantu nti Peter Sematimba bwe yali atandika CBS yagenda ku Bat Valley napikingayo ba Abe buli yaliyo Kato Abe Kato wulira yajjayo Cream Abe Kato Mariamu bonna n'abatwala Alex mukulu bw'aba ava ew'Emmengo agenda okutandika Simba yayita ku bakayimbira ku Pride yao teyalekawo muntu Senkubuga amututte Kibuga amututte Mike Kakanda amututte okiraba muva wala abo bonna kakati bwe yatwala ba top ne balonda ababali wansi Ndawusi Aisha Jini Nakachwa muva wala Eroni Ntulo gomanyi nti up to now kusimba wakyaliyo abaana babakayimbira okitegeera modulo n'omwana ono gwe nagamba lekerawo okweyita amannya amangi ye Kalebule omumanyi akola shene ya Saturday Wolokoso oyo mwana wabakayimbira era akyaza oyo Kalebule ize bakayimbira product bamangezaako okulaga olwalero tewaliwo radio wogenda notasangawo ko muntu wa theatre kakati omuntu akoze kaliisoliiso Monday to Friday azuuka saawa 10 ate bw'avaawo n'agenda mu meeting na biki anaafuna ddi obudde obuyiiya omuzannyo so theatre went down bwe tukomawo gye wambuziza mu mawulire omutindo the quality the input omutindo gukka buli lunaku lwa nsonga nti amawulire ge tulimu olwaleero aga control gaakoma aga interview gaakoma wano we tulinga abali mu music Walukaganga bwe yayimba nti engeri y'okuyimba gye gutaliiko interview ennaku eri muno twali tuli awo nga n'omukulu asonze okitegeera kale ennaku eri mu kantu ate ne tujja tuba do you think that when about gatekeeping oba yennaku gy'oyogerako nti what about gatekeeping bangi abagenda okujja mwe muli n'ebisejja gatekeeping nze sijaagala olw'ensonga gatekeeping abantu bajja kubeera ebweru nga bagamba nze n'oyo musinga naye lwakuba bannemesa ako kasembi kepankira bwereere ako nze nga nayogedde nze nange nkazinga naye Shalom yannemesa kubanga gwe bateekawo nti yavetinga abayingira akati nze njagala buli muntu najja njagala abajje kamu akate yekka kituufu kyoyogera agambe enkoze eki agambe nti bw'ogenda n'osuubula engege n'obanga gw'ozitunda ng'oyambadde ekikoofiira ekyeru okiraba njeru kati maybe nemba nti relationship yange n'abali mu kantu kabanyambe kalanga ngege zange ngambe nti Shalom 256 erina tiimu nnene lwaki sikola swap deal buli week ku Friday mbawengege nnya in return nga bannanga okiraba amanyi I'm not seeking controversy but ngenda bawaayo ekintu which is the truth omuwala ono Namutebi gwe twali tukola naye kutoka talk show Sumaiya Namutebi akantu yakagezaako ye kennyini nakkiriza nagandi abaaye akantu kagenda kuntuga kanaatera okunzita n'akatanga tekakoze eki just imagine singa waaliwo gate
ne wabaawo amugamba nedda don't you can't manage. Andi mukyayo okufa. Mumanyi ebikolimo bimeka ebyandibaddewo okifuna. Then nze abantu kye mbagamba kiri bwe kiti olumu mbaamu gw'owulira kakati bwe baga nti abaakantu bajje noono naye ajja nange nenzija mu buntu ekyo kya buntu kikuluma naye nooga nti era tubeera ne mu bifo ne bagamba ti men this side boys this side oba ne bagamba can every man stand up era wabaawo abatayimirira okitegedde oba nga bobeera awantu ne bagamba nti beautiful ladies please stand up wabayo abawala abatayimirira olinaga nti minzaani njitidde ani ate n'obaayo abakola ki abayimirira kati n'akantu bwenkalaba quality is down naye abantu kyenjagala naddala kati ne message abantu bali mu kantu abatulaba si basiru balonda era kyova olaba nti ffenna tukakola n'otunula wamu noga nti maama ye kiki 106 9 47 noga ndi mbuye maama kiki tetuganye ffenna tukola oba oli n'omulaba ennya ne zimukwata 5 akakaaga ate ne mbaamu gw'olaba nga ye ssebo 4 5 emeka abantu bo batandika abantu be basengejja okiraba. Then n'obaawo n'ekirala waliwo agamba nti ye mumanyi olumu ogendereranga waliwo oli agamba nti nze kenfuna 10,000 nina we mmanyi we ŋŋenda ne ŋŋamba nti nja kukulangira power bank ku mitwalo 2 omwezi bwekola n'abanoonya n'abaweza 10 gwe mwana gwe okagenderera oba akasana azanyisa essimu n'enkubamu omusana tokamanyako akagira ng'akendabirwamu nkwokya omukono naye okamanyako ke bakola omanyi kamala okusomesa abantu mujjukira edda nga ofuna akalabirwamu kati ng'omuntu alinga wali n'ofuna omusana weguva kati n'okamutunuzaamu bwoti nga omusana guyinza okwotya naye kale kiteekingako time naye ng'olina okubeera ng'oli mu kugunyoggowa n'amuseetinze nga bw'olaba bwe gukubamu ng'omwana kyabadde akola nga atusitinga ye badde takimanyi kati oli okapima ne kaba katini ne katunula awantu wamu kocha. So the quality will go down but one there I urge and I advise kyosiga kyojja okungulu amanyi goteekamu. Nina omusajja kati nalekera okwogera erinnya lye twali ndoza tukyalina ku ddembe ng'alina YouTube channel naye nga yakuguka mu kintu kimu ng'akuba emitwe n'olaba vidiyo paka kuggwako ng'ekiri ku mutwe munda nga temulimu yadde insinuation nenga olindola oba maybe kiri mu dakiika zisemba n'obeerako ne mugamba omanyi musajja yali akola nakati mwali akola ku UBC eyo oba ne ku metro mwali ne mugamba musajja ekintu kyokola kikyamu abantu clickbaiting. Exactly. Actually, it wasn't even clickbaiting. It was masquerading oba impersonation. Ne mugamba abantu bwe bajja kunyiiga nti ono ye ogugwe akuba mutwe ne mugenda mu bungi essaawa eno yemu kubasinga okukola obubi. Uncle Eddie Senja aviriddeyo Jano Muhoozi abantu ne bagula ne batula
bagenda okumaliriza Kufamu nyo nateekako. nga temulimu wamwogeredde nabo. Tebaba basiru. Bakutereka. Olwala n'oddamu n'ogukuba. Ku Gwokusatu nga batandika nti ebyoyo bikoma ku biba bya mutwe aba alimba. Olwala namba zidropinze nenga tomanyi nti kyosiga kyokungula. N'ekirala nze kati nganze sikkiriza numbers kunfuga. Buli lwokkiriza numbers okufuga ojja kuwemula. What do you mean numbers okufuga omuntu? Nina okufuna ebiri. As a must nafuna. Nina kufuna ebiri. Ebiri giteekwa okunkwata. Okitegeera? Yes. Nanti batusekerera. Kyakantu kamutuze. Uliriza. Eyo gitwalanga positive criticism. Okiraba eyo gitwalanga positive criticism. And n'otuula n'ogamba nze nnoonya ki? Oba kirungi nnyo n'ogamba what am I good at? Nze kambeeraawo. N'eki yange eriwa. Okiraba waliyo abantu nga yatandise omusajja bw'asobola okubeera n'omukyala. Twagala amali. And asobola okukola show. Nga not necessarily nti ng'awemudde. Nga tawemudde naye ng'annyonnyodde awo intimacy. Oba omuntu ye n'ajja nga is an analyst. Nsonga ki n'akuwa the bigger picture. But buli omu afune waayita. Buli omu yeezuule. Self discovery. The don'ts, the major don'ts, don't hoodwink people. Tokuba mutwe nga tekiriyo. Yes. Tosasamaza. Tosasamaza kuba it will come back to haunt you. Okitegedde? 2. Nze wali okwemula bekukolera nze tekunkolera okumukola kakati towemula because ntambya yawemula era akifunamu era ali famous. Gwa abantu bajja kutunuulira bakulabe nga it's not you. You are acting. Nga you are acting. Omanyi omuntu yali anyumiza ekintu. Omanyi nti gwe nsobola okunyumya emboozi naawe n'ogiddamu. Nsobola okunyumya emboozi nga ffe mbi twabaddewo. Ne bagamba nti olimba. Nze ne bambiriivinga. Otegera situation ezo. Kakati na kino waliyo omuntu. Kino nkigamba nnyo Kasuku. Nti Kasuku alina ebintu byakola. Nga omuntu omulala yenna bw'akikola alookinga awkward. Oba byayogera. True. Olinga solo getting away with them. Ngoli getting away with it. Gwenga you can't get away with it. Nenga byebimu noli byayo. Ye kyogedde n'ayitawo. Gwe n'okigezaako. Abantu ne bagamba akoza atya. Mageri ga gundi Chameleone n'omwana ono Eddie Sweet. Chameleone abitone yegegerya dogegerya Chameleone. There's no question about it. But that's a by the way. Naye Sweet. Eddie Sweet lumu. Ba na kivubao. Oba either kyali kigunda oba kitobero. Nendo kyali kigunda nga Chameleone ajja. Nga alinya bwati ku stage. Nga akwata akatambala nga akawuba bwati. Jukira ayo kya alina ennyimba. Nga abantu bawuba utambala. Eddie Sweet nakola kye ali mu Cream Production. Eddie Sweet yani. Eddie Sweet bamuyita Edrisa Muganza. Yesimbawo ko awo ekitemu waliwo kapali kibakayita kivu kuba kansala ku wave n'ayita mu 2021. Akati bwe yayimirira mu council okwogera omulundi gw'ogusooka n'aga nti I'm of the Kivu in the Kivu with the Kivu for the Kivu from Kivu n'atuula. Naye gwe bw'oba oyagala omunoonya wonna woolabanga kamera nga Walukaga ayimiridde
amube noonya omuntu aba akola kano kamera eriwa nange mpiseemu yajja amudde eno amudda wano kibiti kamera yo eri Steve kali yaba bwati walukaga amudda wano n'amudda nti kamera tesobola musala bamujjemu takikiriza Eddie Sweet aba bwati kati ng'okujjako walukaga nga omutemyeko kibegabega ekitasoboka tosobola kuframinga nga ekibegabega okikoze eki kati bw'omukwata bwoti Eddie Sweet wonna olabanga walukaga noonya omuntu amuli emabega akola kano kati mu kitoobeero Chameleone aba ku stage balangirira Cream Production yeddako Eddie Sweet yalabye eki Kamili kiyakoze ng'agamba akwata 10 agamba omwana obutambala mpaka tambala Eddie Sweet agirinnya Cream olwakuba bweti Eddie Sweet naye ng'agira ng'abantu batunuulira Eddie Sweet yadde omuwubira kakatambala yakakwata yekka n'akazaayo n'akassa mu nsawo nadda emabega wali n'oluyimba teyalumalayo teyaluyimba emwe ennaku eri mu ndongo tulabye ggwe ebintu mu ndongo muno ate wali oli gwanyumyako oba yali Kamili yagwa mubawagizi naye najja naye yali agwe mubawagizi neyamuviira oba yali ani oyo baalinga bamuyita Lucky Dube of Uganda bali bamuyita Prince Max Chameleone oyo akozesezza abantu bangi nnyo ensobi era ndi sure deep inside some people's hearts tebamwagala lwakubakozesa bikyamu Chameleone yakolanga ekintu nekatera nabayi bakyakikola akuba omuziki kuma nga abantu nga bola bantu obakutte najjamu essaati n'agikanyuga abantu ono kati oli yafa bambi Prince Max ndowooza kati abakuba Lucky Dube abantu bakola ki bacyamuka naye abantu nga bacyamuka olwanyimba za Lucky Dube singa ye ajjamu essaati agikanyuga abantu ne bavaawo okugiviira keetaaga kola mu AI kama mu graphics abantu ne bavaawo bweba okuviira ekijja saati negwa negenda bulungi negwa mu nfuufu now the worst bit omuyaayo omu n'agisitula n'agizaayo n'enfuufu yaako totuleetera tukasukira kakati kyekiri ne betuli nabo mu kantu kikube mu ngeri trust me you might make it nze saagala kuwemula naye bw'owulira nti gwe okwagala kojja kabaya kikuyisaawo genda osanga waliwo abagwenyufu banno bajja kubaayo abakyagala and osanga n'atunda kondom ayinza okugamba nti oyo awemula gwe njagala abeere brand ambassador okifuna but saagala owemule olw'okuba olabye nga si kintu kyo aho wenyini Uncle Eddie, you've been one of the top critics and analysts of the game nadala performing arts muno, and being a critic means being someone ali a renegade atatia oba kunyiza oba kuofending oba kusanyusa, but saying things as is, and as you know our society nti tebagala abantu we batababulira amazima nga galina okubeera nga bagafuna, and you create, lack of a better word, enemies. But for you since day one, and what has made you people chibakumanyiko, Eddie is a critique. Whether mukwano go basi mukwano go, whether you like it or not, he'll give you things as they are. Damn, settingani. No. Sedi mukusettinga. Nemba ndi mukugamba nti ebbanga lye mukoledde ekintu ekyo for the last 15 years. Oyinayoko ku feuds ezenjawulo with the subjects. Bwabulira amazima ago. Maybe nga
bakutaddeko olukongolo, sometimes oyina gy'oli mu kibaala and then bagala kukolako fujjo because of your opinion. Has it ever happened to you? One, amazima gali nfulo w'eddembe. Two, olw'okuba nze njogera with a clean heart, olumu kinnyambye obutafuna buzibu. But what do you mean by a clean heart? Siba na ill intention. Nze nja kuwayo ekyokulabirako. Edda nze nagambako ku lutalo oyo nti lutalo okuyimba oyimba bulungi naye abaana abakubi bo bambala bubi. Kati nali sho njirabye. Nina ekintu kye nakolanga era nakati olumu bwe mba njagadde nkikola ngenda mu sho n'essimu yange bwe nti ne ŋŋamba nti ku 2015 owa Besa alinnye ayambadde engatto ya black shoes dusty. Not ne ŋŋamba chorus girl with wig poor makeup ill fitting top. Ne ŋŋendanga ne time we mulabidde saagala bino biyazzeeyo n'akyusa. Nze nkuwa time nti ku ssaawa 3 wabadde oyambadde bwoti nga kirabika bweki tekisanyuka bulungi. Omuntu oyo bw'omusanga yes ak'obuntu tekabulamu, ayinza okukutunuulira ng'anyiiza, naye ekinkuuma is because bw'abeera yekka n'ajjukiramu n'afumintiriza n'alowooza kintu kyange kinayogedde gaba mazima. I have had run-ins, some cold war, some silent, some physical, some physical. Nagamba oli nte yonte mbuzi abo babbi naye ng'omanyi gye kiva is because nalaba radio emirundi ng'eki nenkola assessment neŋŋamba nti radio needs help. Ate kino ffenna kitutuukako Shalom, nze, Ntambi nammwe mwenna abali ku ttiimu ya Shalom 256. Emirundi mingi bw'obeera nga gwe principal, abantu abasinga okwetooloola abakubeera okumpi tebali kubuulira mazima oba kyogwanidde kuwulira because baagala ku ssente oba because putting a foot wrong can cause the principle to crush it, to crush the foot. Oli asirika busirisi, and rather they massage your ego. Okitegedde kati nakyogera that the man needs help. The man needs help as per the behavior yali yayisa mu kaseera ako that it was erratic. Exactly. Kyannuma neŋŋamba nti abantu abamwetoolodde tebamubulira mazima. They are doing a disservice. Makalosi bamuwadde mulimu. Okay. Kyaga naliwo ng'akola pate ku kalenda ng'akutte dayare ne bintu bibiri. Dayare ne receipt book. Gwe tomanyi Kyaga amazina ge yazina. Okumuwa dayare, omanyi dayare ya Good Life kyaletegeeza ne receipt book. Anti Good Life ng'esobola okumala emyezi nga ennaku 6 mu week kuliko endongo awamu nga ziriko na 2. Katulowooza kwakola receipt n'awandiika mu diary. Anko Kyaga. And technology tannajja mbu gigi zibeera mu WhatsApp group. Nga receipt book eri physical era eyo nagirabako. And I was happy for him. Kilabu natta abantu awo ku kalenda. Kyaga mutabani wange. Kyaga bamuzaala wali Kabowa. I saw Godfrey Kyagambiddwa as a younger boy like this height. So kyenjogerako nkimanyi. Kakati bonna be baali beetolodde omusajja. They couldn't come out
to tell help, him that there's a problem. to tell him, dude, you need help. Yes. And it is so sad fenna tumanyi The story how it ended. Kati bwe nkyogera Nakutereka nga yakiwulira. yakiwulira naye ng'ate olw'okuba nayogera mazima nga talina kyayinza kunkola okitegeera. Yes. Kati n'afuna bufunyi n'akozesa moment to embarrass me. Okay. Kwe kunsikako microphone. Kati wano ba critique abali eyo ngenda bawaayo kano. Yeah. One, genda mu bbaala. Totya genda mu bbaala. Naye teweefasanga omuntu naddala ng'ali mu portfolio y'abantu b'oyogerako. Subjects. Okitegedde? Let the subject come to you or call you. Mukulu Ntambi. Than you going. You get embarrassed. Gwereka JB ajja gambe omukulu ayagala kwogerako naawe. Shalom akuyita. Ayagala kwogerako naawe. Kyonna ekinaabaawo, it is clear you were Invited. whether oli akuyise n'akusomera kale oli mu Babyloni oli mubi olina ennugu biki, it's okay, but you were called. Yes. Two, togezaako kulya mu lulime na mu luzise. What do you mean there? Kati naliwo mu time nga waliwo Firebase, waliwo Gagamero, waliwo Lion Island. Tandikira kwezi 3. Yes. Kati waliyo abantu ayagala okubeera mu Lion Island, ayagala okubeera ne mu Gagamero, ayagala eno gyali n'eno gyali. Abantu abasinga boolaba bakuba, bewalaba nga bakuba, ekyabakubyanga byebyo. Double standards. The rats. 3. Bw'obeera oli munnamawulire, omuyimbi muleke. Okubeera mukwano gwo. Interactinga naye professionally. Professional level. Tugenda kulanga. Omuyimbi yani katukwate Sijalala David Lutalo. Alina ekivulu. Yes. Bwajja Ntambi nina ekivulu. Njagala mumpiseeyiseemu. Njagala ompisengamu, muteese ssente, muteese ensasula. Okiraba? Era bwe kiggwa kikomyawo. Tomubuuza mukyala we, tomubuuza mwana. Togenda wakaawe. Togenda waka kutandika kusitula mwana. Mbasimbikira nga nfiiriddwa. Yakubikira ekivulu. Yakusasula teyakusasula. Yansasula. Twafunawo nkolagana awo. Yali ya business, professional ngenda business. kugambayo kino. Olumu kirungi naffe nga abali mu ku side eno. Abali mu 4th estate. Yes. To self-evaluate ourselves. How do you self-evaluate yourself? Gweteeka ku status ogambe leero birthday yange. Lwakuba nze ekyo nakyo sikyagalera nze sikikola. If Ntambi knows me, he must know my birthday. Ntambi yalina ogiteekayo. Mu 3rd December bazaala Ntambi. Nze ayiddeya anybody. Siteekangayo ku kigambo nti today is my birthday. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Another year added. Nze so Wala sikikola. na bas screenshot uli ampostinze. Gwereka ulira. Facebook. To evaluate yourself. Leka olaba engeri abantu gye bafa. Gwe abafuku following ku Facebook. Abajja kunjagaliza. Awo yo yegwe. Ulira. Awo yo yegwe. Anko olumibula onyu twampeti nojjukiza abantu nti banzadde. Lero sirumu batugedde basimas. Kakati anti ngenda kugamba. Ekitegeeza awo beera you are not yet ready to sit on the table of men. Ulira Shalom. Era nze gwe nenkusanga ng'otaddeyo happy birthday to me. Amazima gennyini. Nenjiraba comment esooka oliwulira. Gwe nkubuliridde happy birthday to me. Nemba sure nti eyo ddala ye page yo mu comment wano olikiwulira kyenditeekawo. Self-evaluate yourself. Learn to self-evaluate yourself. It is my birthday. Who abana bagenda ku celebrating?
kakati learn to draw boundary. Keep very, very professional. Fine n'ekirala tolemezaamu. Wali abantu abakola ekintu kyesaagala n'okuba omuntu ku issue yeemu leero n'omuddamu enkya n'omukwata omwezi ng'omuliko ng'omupatanye. Awo olumu you might be perceived as if you are a hater or you are pursuing a personal vendetta. Okiraba nti nze emabega eri nalinanga ekintu nakiyigiramu nga tukola talk and talk show ku ddembe, sanyuka neekuyita neekubuuza ku kintu kyekimu kiwakoze ku makya kiwayogedde uncut. Yes. Akati ku Monday owabukedde TV n'akusookamu ku nsonga y'emwera aba afuluma owa Sparker n'akuddamu. BBS nayo neekukwata kabunyemu 360 nga bw'okola self evaluation bw'olina n'okukola self assessment. Soogera ku kintu mirundi esatu nga kyekimu okwogera ku kintu kyekimu actually erumu emirundi ebiri ti bwe nkyogerako ku channel either Vibe Life oba Kasuku Live kikomi sikiddamu oba bwe mba nkizzeemu olumu ebimu mbiddamu nga singa kiba either nga bakiri mu twist oba nga kiri oba either clarity oba nga kiri so important. Mulimu ebintu ebibaawo kambawo ekyokulabirako mulaba keesi ya Kafeero erimu ebyokuyiga bingi nti nsobola okugiddiŋŋana here and there ate olumu nsobola n'okubaako kimu kyokka kyenjogerako jabbawo ekyokulabirako kati nga wano jabbagamba kino nkyogera from research and as a matter of fact and njagala I know kijja kurabinga some people the wrong way. Teriyo musajja alina bakazi 6 nga bonna bali mu maka asobola kuba satisfying sexually. Era gye biggweera abakazi bano wabaawo okumutikiramu and ebyo byebizibu bye tulimu. Nja kiddamu for clarity. Teriyo musajja bakyala 6 nti maka ate abana. What could be the minimum? Awo ekyo kyoyagala okukola kikyamu. Bakyala 6 Yes. n'aba satisfying Emotionally and sexual. emirundi mingi wabaawo okumugata and ebizibu bingi ebivaamu. Ofuna kyegamba? I get you. Kati mubaamu ebintu ng'ebyo nga nja kiddamu nkiddemu reason for some people bakiyige nga bw'olaba nti President Museveni yaddiŋŋana nnyo ekintu kya HIV ABC if you either abstain be faithful or use a condom. Okay, naye ate nze abantu ne mbagamba I don't believe in condom use. I believe in testing. Kutokiriza mu condom oga kukebera. Condom ereese ebizibu bingi nnyo. Anko ate ng'ebiriwa. 1. Ogusooka condom. Ogwokubiri condom. Ogwokusatu condom. Trust me. Bino abantu tebabinyumya. Ogwokuna emirundi egisinga tewaba condom. Trust is developed. I know. But same thing with testing. Yet, when you test, okay, at least you know you've started off on a clean slate. Onfuna bulungi? 3. Omanyi abantu bameka in the middle of action Arsenal ezannya ne Man U. Olienga tonagijjako. Half time. Tulina ketukola. Naye ate va ku ebyo byonna. Omanyi nti olumu ate abawala be bajjako ne condom. Ngayagala musuwa ku musuwa.
obwana bw'ekyanjo ne moment wagijjirako nga Ntambi tasobola kugamba nti kyokola ng'ayabudde nga tasobola gandi gizeeko no aba ayagala katimba kamale kwenyinya. So that is why I preach testing and good enough options kati nyingi. You can even bagita oral quick. Okay, byenjogedde wano ku testing na biki, consult your doctor before you make a decision. Abstinence is not possible, is not practical, is not feasible. Ate n'ekirala tulina okukkiriza ti olwaleero obwavu bungi and there is so much abantu bangi tebalina kye bakola. Oli yeetunuulira bwati nedda, not redundancy, joblessness. Oli yeetunuulira nga kyalina kyokka ekisobola okumuliisa kiri ku mubiri gwe. Kati gwe no preaching abstinence okiraba, it doesn't work. I see. It's not applicable. Yes. And abantu olaba n'abantu gomanyi nti sex trade gyeri ne mu corporate companies. Bantu ba receptionist, bantu ba accountant, bantu ba nurse, bantu baki, because akugattawo ziwere. Omuntu akola omulimu afuna emitwalo 2 omwezi. Akola kyekyo ekimusobozesa okusula mu nnyumba ey'emitwalo 4 naye afuna 2. nafuna n'akamotoka kalumiyoni awo ne baba tannafuna akamotoka nga bw'omugattagatta n'obala essimu ndi radio presenter, TV presenter, ate ndi nkola night host mabaala bantu bantipinga. Anti ekibito tambula kiro. But sex trade is going on, happening so much in the nightlife. Not nightlife. Yeah. In life. In life. Sex trade. Gwe banga oyagala okukola research. Gendako mu road. Misana. Nga sijjudde. Saawa 8. Omupiira guzannya gutojjedde. Ugenda kwanga Man U 7 eri busy, wali Man U Arsenal, wali Aston Villa, Ipswich, wali Arsenal, eri na home derby. Arsenal eri ne Spurs. North London derby. Ane mbamene gino Chelsea ngeri ne kafula mwakaddayo. Nga guli bulala wali. Kalwalira relegation mwakaddayo. But anyway, yes. That's life. And yes. Echirara. Yes. I live a very positive attitude. Yeah. Nze bwe ngenda obulamu nfuba kunoonyaamu birungi. I've met people oli n'atunula bubi. Sisobola kumuddira. Gamba ndi mbeeraawo ndi nayogedde ku muntu kakati ne musanga banga atunula bubi and I get bothered. No. Nzirayo reflection yange eveddayo ku kozi ono namwogeddeko ki ne ngamba no nzijukira bulungi era olumu kyensooka okukola kudda ku ssimu yange ne ngamba notisi zange zikyaliko ne ngamba ye. Kati Uncle Eddie Senje ekyamaze radio kuleekaanirawo tekyakosaamu kunogalemi kan stepping back and soke kati nzikakkanemuko kati? No. When I looked at him, omanyi twakola eye contact. Nyamaze radio. Ng'akutte nali nkutte microphone njogera. Najja n'agamba ono mubbi eno nte n'agisika bw'ati. And I let him hold it. And I looked him straight in the eyes. I don't know why I felt sorry for him. Oh, you felt sorry for him? Yes. He did not. Teyaliko. He wasn't sober. By the way, kambabuleyo na kino. Musanyu ne munnaku ofubanga nnyo okola eye contact. N'omuntu. Ng'olya ankube ngumi nkole eye contact. Ofubanga nnyo at all times. Ntegeera bulungi.
ofubanga nnyo, underline the word okufubanga nnyo. and nze kino nkirina mu bulamu bwange n'abaana bange nkibayigiriza nnyo. Look me straight in the eyes and talk to me. What do you want? Daddy, I want a geometry set. Emirundi mingi bw'aba abadde alimba akyusa kyabadde agamba, but kiyamba nnyo ate bane bwoba interviewing omuntu kyagala nnyo omuntu n'omugamba nti in your heart of hearts ntambi lwaki wabadde olwana jjo, what were you looking for in fighting? Yes. Omuntu munange bw'omu tunula eye to eye, trust me, ojja mujjamu amazima oba onaagenda okulaba ng'asirise nga eyandibadde ayogera ekyobusiro oba ekyobulimba ng'akiholdinze back. Yet singa otunula n'ogaa nti naye gye boogera kino nti wabadde wakavuvuŋŋano. Does it apply to the politicians? Abaluddewoko omuzannyo baguyize, abatannalwawo osobola omukwata. So I felt sorry for him more than feeling sorry for myself. But nja kuzzaayo because kyenayogera kigaali mazima, and I felt oli just yanyiiga kuba nayogera mazima. I wasn't intimidated. How when you Uncle Eddie, still in these 15 years, some of the stories mwayogera ko wali kutoka ntoko nga tuli mu celebrating issue ya Muganda Affe Kasuku, nti being the character he is, yesanze mu buvuyo oba runnings oba yesanganga mu runnings ne subjects zayogerako. One of that era still ye Mugenzi radio, but for him it wasn't a running eri physical, but it was biyayogera nga wayogera naawe nti radio ateekwate bulungi ajja kumaliriza meeri byo mutuba gwasiza okitegeera. And wayitawo akaseera katono ebintu ne bihappeninga ku radio, embeera gye yafaamu oba gye bamu before even kufa, bala balwanyi bye. And then nitulaba a legion of artists abayitirivu abaagala okukozesa that opportunity, ebigambo bya Kasuku at the expense of radio ng'ali mu ddwaliro alwanira bulamu bwe, okugamba nti Kasuku ono is the problem. He must go. What is the cause of radio? Tibyali humility and all that. Tibyali sensitive. Nebagala okumuteako olukongolo. And when Kasuku was bringing it, nagamba nti abamu ku bantu ababeerawo, it was you. Mukaseera ako akagamba nti musajja waffe tulina okuyimirira naye, and whatever you did okuba nti Kasuku asigala okwo ne weevu ye yaliwo okulaba nti teyamutwala. How was it like, if you could vividly remember situation yeyo Kasuku radio artists signing ebipapula emikono tugiteekeko petition? ngabagala Kasuku agobe ku radio. Okay, nkozesa nnyo ekigambo president. Yes. President. Kibi nnyo waliyo ebintu by'ofubanga ne kirema kubaawo, because bwe kibaawo kiba kiseetinze president ne kidda ne kibanga bwe kidda kiba kijja kutubeerera kibi. Okay, ekisooka Kasuku talina kikyamu kyeyayogera. Mukama Katonda radio amulamuzi, and radio mwogerako well aware that he was a very talented musician. Where would you rate him mubakabeerawo in terms of his talent? Tonagenda wali kino tukijjewo. Bw'oba omenya abantu 10 Uganda bukyegunjibwawo, ab'amaanyi abakabi, radio mwali. In the top 10 top list. 10 radio mwali. Greatest of all time list. Bw'oba omenya abantu boga nti abayimbi abayiiya abawandiise 10 radio mwali. That's how good he was. But that does not stop me from talking about his ills, the shortcomings.
And talking about these shortcomings, I deliberately do it okuyamba abalala abajja nga ebimuli byabwe bitandika okuvaayo bwe biti obutakola nsobi maybe radio zeyakola okitegeera. Omanyi Dr. Besigye oyo alina ekintu kye yagamba lumu, yagamba nti okusoma tuba tusoma bintu by'abantu, history w'abantu okitegeera, experiences z'abantu ze tusoma ti Napoleon kye yakola yagamba ne mu busawo waliwo eyasooka okuba empiso. Gwe bw'ogenda olwaleero n'ogisoma oba osoma experience ya muntu n'abayimpetinga zi formulas and theories gwe ogikozesa olwaleero. Ogenda ku Excel n'oteekamu equals open brackets n'oteekamu figure biki n'ogatta ebintu n'ojja wano n'okola otya wali n'ofuna answer. Ekyo waliwo eyakiyiiya kati gwe wakisoma naye nga kakati na wano njogera olumu ku bintu ng'ebyo bikwata ku radio for purposes of waliwo omuwala ono omunyankole namusanze ennaku ezo nambuuza bulungi omega 256 for purposes of the omega 256 abajja okay Ray G agenda nakuba ekivulu ekololo babenga babiwulira they could reflect bamanye to get a direction eno when you do this the outcome is this the dangers are here okitegeera but yakugamba nti ekisooka Kasukuto yayogera kikyamu ekyokubiri olw'okuba twali tukutte omuliro ebiseera ebyo with the criticism Talk and Talk Dembe FM. Talk and Talk Show Dembe FM. Sam mukaga tanya paka mukaga. Talk and Talk Show ye show eyakasooka mu Uganda. Okuvaayo ng'evaayo ne mwogera ku muntu without fear or favor. Ekirala nga tukola research nga bijjamu bino tekisoboka. Noga nti nabaddewo ku ssaawa bwezi no describing omuntu bwe yabadde ayambadde nga ne mukyala we yabadde eka deep in her heart akkiriza naga nti ddala omwami wange yafulumya ayambadde bwati okifuna ne wajja ekintu ekirala nti oli bw'akuba kasuku kitegeeza enkya agenda kuba sendi bw'amumaliriza akube Jenkins bw'amumaliriza akube Bat 15 twangi-celebrating okiwulira. Nagenda ne ngamba mukama waffe then head of radios mwami bamuyita Joseph Deyanga ne mugandi mukama wange ekintu kino ekigenda mu maaso kikyamu. Abayimbi bwe banaagenda ne succeeding with the petition, trust me, Abaganda baga nti ekiri atabaala kyekiri anaasigadde awaka. One day they will come back for you. For others. No, nasooka kimutu olumu bw'obanga onnyonnyola omuntu osooka emundu n'ogimutunuzaamu ye kennyini ne muga nawe bajja kukima. And naye ate ng'ekyo nange kyenjogera era nga begambye nti ffenna tuba tujjawa nakijja kwani nakijja ku Professor Dr. Joel Oyisabiri. Lumu Joel Oyisabiri ye PD wa beat. This is an old story but bagimanyi nga Samona Ebizigo is a big brand nga ndoza buli lunaku nga Samona ebeera egaba ebirabo amasaawa ebizigo calendars sente biki nga buli alwala Samona buli kivulu Samona Kasawuli ngafuze Kasawuli mumbu yalaali nga temuliimu eya. Waliwo ekiwala bakiyita Aisha kirabika bulungi kiri kinene kihango nga wajjawo olutalo Samona ne Walukaga kale tulepuke nga Walukaga akuba olimba bayita kale tulepuke kale tulepuke banakuba ne bwino w'omutembe
nga Samona agenda ku beat ng'abagamba nti no si ye yagenda sales manager we yagenda ng'abagamba nti muzeeyi agambye bwe muzannya oluyimba olwo agenda withdrawing obulango. Big up on yourself Dr. Joel Isabiri. N'abagamba an advertiser comes here because of our content. When you tell me to change what I play, it means buli omu bw'anajja alaga nti kano ka gem, we will not have bulijjo kyetuwa ekireeta abawuliriza n'ekireeta mu abalanga, and therefore we shall fail. And what precedent will I have set? Bw'aba ayagala obulango bwa butwala. Dr. Joel Isabiri bwe yagamba kubulira ekyewunyisa teyabutwala oluyimba baaluzana. Wow, he stood his guts. Kakati nange wali ku ddembe Beyanga omugamba nti bano bwe basakisidinga banoona gwe naawe teweeyibaala. ate n'ekirala ne mugamba nti bwe tukikola wano nga ddembe it will be bad nti n'enkya omuntu ajja genda akikole ku Simba ne ku Radio 1 nawa nti abayimbi beegase 30. Kyova olaba nakola show saagala kuddayo kubagana mpawa kugobagana n'abantu naye bonna nga bwe baliko 30 nabakwata akakota listing ogifunye lisiti yafuluma bo aga nengenda omwomu nga buli omu ndaga kye yali akoze ekimujjako moral authority oku gamba kasfalingono nti yayogera bubi omukomu dembe eyo naye yes ngokali obino ngokuŋŋaanyiza otya ku bantu 30 mu kaseera. Is it no past experience with them? Abamu past experience with them. Abalala I would research. By the way abali mu kantu ate kati ebintu byeyongedde nnyo gonda ne ku simu yo yennyini gy'okozesa okukwata ogugolinga n'ofuna information fine Google olumu erimba because anybody can put but you can verify oba osobola okukebera source bwe ziwera ennya then nobako ne gwosobola okukubira simu nti nakola research yange and nenetegeka bulungi show netandika Kasuku olwo ali ku leave Jenkins I think either yali there was something teyaliko but ali South Africa nenkuba one man army 3 hours nga bwe nkowamu break bulango nenkubayo oluyimba okiraba but thank God embeera yatereera omusajja tebakola tebamukwata ku nkoona and fubanga nnyo bw'oba oyogera okubeerayo n'obujulizi oba bw'obanga oyogera ku bintu 10 by'omanyi ku muntu nga obimanyi obyekakasa koma ku 7 omugambe ti but if need be I will be back. Ate omuntu ono nga bw'ogamba nti gayi luli twali nnyo ne mu gossip awo olumu n'ogamba Sendi yavudde mu bbaala n'omuwala n'ayingira emmotoka UAA 100K. Ati gwe gamba bwe yavudde mu bbaala yayingidde emmotoka UAK 100 yabadde tunudde mu luguudo yayambusi buli yayingidde mu mmotoka eyo mumanyi naye nkomyawo buli abadde emmotoka yasooka okukuba essimu omuntu akitegeera nti ddala yuso oyo tasobola kukusanga mu bbaala nakuba kikondi kituufu okujjako ng'agenda kusalako mutwe because olaze nti obadde civil obutagenda nota menye babadde mu mmotoka
notamwambula mpale okitegedde omukutteko naye tomugjeemu mpale kati oyo aha ombuulira bwakusanga n'agandi akwekyangirako era oddamu okuwulira ng'agamba mutwalire sendi oyo biya 10 mulungi nedda ndyoke tuyigenda okugaana offers zaabwe nti oli mu bbaala Ntambi omuyimbi X Ntambi bamutwalireyoko Businzi akati omanyi olumu ekinnuma oli mu bbaala biya wa mutwalo wabaddemu okuva ssaawa 4 onywa kasolite wo siyingira ssaawa 7 oli ku kasolite omuyimbi najja ng'omulaba nti naye maybe ayinza okuba nga azeetaaga n'aweereza kasolite 2 n'ogamba ono agenda dde mu kunyumya mbu abo ffe tubanywesa and atuma omu ku basajja be najja nazo 2 bwati n'aziteekawo nti mitwalo ebiri nga nze nabaddewo omanyi mmeka gye naakanywa okuva ku nnya paka omusanvu sigaana ezo nninaki tatasi friendly force another time weewala njogera kumwogerako agambe kati oyanjogerako nga taba na sente mu bbaala fa abanywesa oyanjogerako nze munywesa era tubula nze sigenda mu bbaala nga sirina sente andi bwe ziggwawo nga nfuluma bajeti yo weekoma andi kinyamba ekira nti abantu amagezi amanyi so many people have become alcoholic and there's a big problem of addiction. Addiction is not with drugs and weed and whatever, cocaine, bichi, heroin, whatever. No. Abantu bagetinze addicted even to beer. Naye akamu ku bintu kosobola okukolamu kali ka self check. Yes. Wagenze ne kumiryo. Onywedde ecupa 8 kosigazeemu 2 ginatandika enkya exit. Kasi tobeera ng'okyalina that control. Yes. You are not alcoholic. Naye kasi tobeera nga ne 10 olimalamu ne liggwawo n'osigala ng'obuuza ani kale bampandike mu kitabo. There might be a problem. Natugenda kusemberayo ddala akati katono nnyo kusemberayo ddala tubakozese Airtel Pay osasula nyiga star 85 star 47 hash obenga osasula emisolo fines revenue zonna eza traffic kwesa Airtel Pay 11 July tuli awo Lugoga wa Joseph Ngoma abayita live concert emitwalo 2 5 tebo at 8 million 3 atenga 21st August tuli ku Serena wamami ali namatovu strong woman concert ale badi ya 10 VIP 15 tebo ya abantu 8 million 3 King Mike na abayitanga lumu August chera Serena omunange 15 meza abantu 8 ate King Sahari Lugoga Kololo festival tondeke Kololo 14 Genda mpula nedda katuddemu King Sahari mpula linda ku usaba standika ne Joseph Ngoma waddi Joseph Ngoma alionga 11 7 26 erugogaawo kulwomukaaga emitwalo 2 5 ne meza ya million 3 era abantu mbagamba mugende ku charism.com no caritickets.com mugule ticket online wali oyitewo nga mukungu okiraba mugende mulabe Joseph Ngoma sabo genda ku kivulu ekiddako ali namatovu ali ku Serena strong woman concert 21 August sicho mwangu we ticket muzigule Papazi Sport Judy Color Solutions ne ku Serena wenyini ne ku Pakalast muzigule mwangu we ale badi ya 10 bana tetwagala bintu bya halo ulire simu halo Ntambi jebale kale se onayibaleko mwe mwali mulanga Irene ale badi mukyali nawoko olinako wamanyi wenyinza okufuna ku ale badi kuna kulwashiro nyini mugule kati ale badi mtwalo 10 walizija kuba ku 15
King Michael Coronation Concert Butereevu mu August eyo naye 10 ale bad ate wali 15 ali ludda wa ali ku Serena Butereevu tuna King Saha King Saha oyo musajja wange festival akwagala nnyo musajja wange neiba we yeyo emitwalo 2 tutasedde emitwalo 5 nemeza 3 waliyo yaba bede ya 5 14 August bas abantu baleme kwekwasa nti osanga Shalom teyalanga ali waneno Friends of MC Meya nga 18 July olina okugumiza Friends of MC Meya 18 July meeting point Ganda kiri Nansana wali mutwalo n'ebiri VIP 2 emeza 1 million tuli anafu na Shalom 256 Media Studio irawo kisatu bayifanye ku mikolo okwanjula tukwata ne shongezi z'abayimbi tukwane videography mukola ne live stream bera tubikola Joli ali Bulaya abantu baagala okubeera nti nabo mukuziika weerawo Shalom 256 egenda nekwata abantu bamwetu muri Bulaya n'abembaga waliwo n'ababeera n'embaga ng'oli alina abali eri naye ayagala babeere ku mbaga nga balaba panye siranze Semitoni Construction banyonyo bazimbi abagala okuzimba mpola mujje bakuba plans amayumba land surveying bakunamba zesimu ziri awo ate ankontambya agamba nina banafa ba Job Giant bakomyewo babadde babuze bakomyewo balina mirimu bano bakonekitinga talent opportunity batya ngo oyina omulimu gwe employer aliyo nenga wetaaga abakozi bano bakuyamba okufunira best candidate ogenda ku mutimbagano gwabwe ogwa www.jobgiant.ug oba www.jobgiant.net bakuyambira ddala okubeera nti nno bakufunira abantu webatyo. So it is a trusted recruitment platform eyamba employers okufindinga verified and qualified talent across East Africa. Bakubire ku number 0749 052 000 banaffe abo naawe agunoonya era ogenda ku platform eno mu ggwanga erya Uganda mu East Africa ne continents ezimu ku zo so it links between abanoonya emirimu n'abagirina babayita aba Job Giant. Tujja kuba ku namba ey'essimu banaffe abamu no watch Uncle Edison oli mulabi nnyo wa film naye abali myaka emitoototo film obudde bwe sifuna kati kyenkola nze reviews ne trailer binkolera nnyo ate naye nina muwala wange yatera okuntwala kwale na moolaawo ne mulabalabayo ko kantu ansanyusa manyi buli muntu alina byanyumirwa naye anyumirwanga nnyo omuntu akumanya n'agamba daddy nalabye bataddeyo firimu ya Bob Marley I'm sure you will like it Michael Jackson nga ddala amanyi kama nasobola okutwala nga ddala ojagala ffe kati wano ku Muno Watch naye Muno Watch I understand kuŋŋaaniro wembeera mba ndaba kuŋŋaaniro era firimu zenjogerera essaawa zino buli vijje wa Uganda gwe wali owuliddeko kwali vijje joni yakamuvi kamwabadde mmotoka kabayita Hunt kafulumye ne horror gye bayita Do Not Enter finally yagikoze saako ne Pitfall ne I Will Find You seri eyo mugende muginoonyeeko abavijje abala kwe bali of course vijje junior yagituddemu but n'abala musajja mulungi nnyo bonna kwe bali kati gwe atalina Muno Watch mu ssimu yo genda ku Google Play Store gwakozesa Android for downloading application ejja kuba promptinga bulungi paka wosasulira sente ku mobile money emitwalo 3 egya Uganda kyekimu namwe abalina iPhone genda ku App Store namwe abalina smart TVs ewaka application ezisinga mu TVs ezo mweziri abatalina TV zitalina gundi ezo ogenda bugenze mu browser buli TV ya smart ina browser ogenda web.munowatch.com ojja kubeera otulaba bulungi n'abasembayo of course ebanaffe aba Biva organic and natural health products Dr. Richard Senjobe wali wa side ze Mengo abamanyi Masengere weeri totuuka nayo owetera ku hamu mukasa ekizimbe ekiwanvu ajja kubeera akulinze ekyenjawulo kyalina ajjanjaba endwadde wabula nga ajjanjabisa butonde so teweralikira side effect yonna yajjanjabisa butonde ku ndwadde nga pressure sukali ndwadde z'abaana abato abantu abakulu ndwadde z'omutisengeza abaami n'abakyala eddwaliro liri mulika baliyita Biva organic nga omuntu zimuluma ali mu kisenge bwafuluma n'asiba ettaayi abamulamu naye ayingira wali ettaayi n'agijjamu bwati olumbe ne lumukwata kati Biva abayamba ako edi awasembere ddala mudakika ndozanga 5 oba 10 kyona osobodde okutuyamba yambako tulina situation ya NTV oba NMG
formally gye mwali mukolera. It has waliwo situation egenda mu maaso, of course ensi yonna egimanyi that over the weekend ku Saturday premises that is Serena wano ne Namuwongo walidde ire Monitor KFM ne Dembe FM byasalwako ne wano NTV ne Spark TV ne bene bisalwako. Of course tekyekweka order yali eyise okuva ewa kulira amajege gwanga CDF jeno muhozi Kayini Rugaba Katereze yes omukyala Minister. Chief Whip yes Yarongamiza. no Minister wa information wa ICT omupya nga government spokesperson yes yavuddeyo n'afulumya ekiwandiiko n'aga nti President Museveni ye yalagira. now I know wali kyavaayo ng'abantu batunulira General Muhoozi because of his tweets. Yes. Two, because ye CDF Yes. oli bw'alabawo omujaasi agatta mangu yes naye ate twerabira nnyo ffenna kyabuntu tukyerabira nti waliyo commander in chief. yes Omanyi nti commander in chief aduumira ne bano basikaali abali wali wabweru of course ku geeti. now kasi tobeera ng'okwata ku mmundu now unakolero commander in chief. Uncle Eddie tulengeddeko ekifaananyi ekirabikidde ku mitimbagano bakirimu Rostam Aziz ono nno nga ye yakagula ebiseera emabega emigabo emingi mu NMG ebigamba 54 nga ekifaananyi tumulengera ne mutabani we tulengera ne mwami Muhoozi Kayini Rugaba Jeno nga mwali ne batugamba nti enteeseganya zitandise. Ekibuuzo ekyebuzibwa enteeseganya ezo era mwami Muhoozi yatugambako ne Andrew Mwenda ezokuba nga NTV ekoma NMG bajiri reinstating ne platforms zaabwe. What should we expect mu negotiations zino? Some balina ekirowoozo ekigamba nti ziyinza okuvaamu nga NTV has gained but lost something era mukyo nga mwe muli ba personnel abantu be balowooza nti probably government ejja kubeera much better and safer singa emitwe gye mugiroolinga era ng'erinnya erisinza okubeera ku mirimu gy'abantu ya Susan Nsibirwa atwala NMG saawa zino era yisiddwako gundi kubanga akwatibwa lunaku lwa Ssande. Omusiraamu gyayita fatwa wano waliwo amanyi eddiini fatwa ebeera ki? Eddiini gye bamanyi bagiyita ki? Oli agambye Fatiha. Fatiha gye bayisa nga bagala omutwe gwo. One wabeewo okweraliikirira abantu ba NMG mbalumirirwako Abamu. bonna mbalumirirwako lwa nsonga nti abasinga twali ffenna. We've sat either in the same studio, same desk, same office, you know. akadisa kapece Akapeesa ffenna ku 28 yes nga akamesegi kajja mu bbaala nenkafuna n'abamu ku bakyaliyo ne tukafunira abamu ffenna. Two, we are all in the media space. Bano baganda baffe. Whether they have anything wrong they did or they didn't, I will not judge. Ekyo nja kirekera bakama baffe ab'obuyinza. Naye as a student of history guno si gwe mulundi ogusoose and abaaliwo bajjukira waliwo ebbaluwa eyawandiikibwa General Sejjusa David tunyifuza ebiseera ebyo nali nkola ku ddembe 2013 neggalwa the succession project era bwe yaggalwa because by then Aga Khan yali nannyini tiimu okuva e Nairobi yes true yajja era n'emiitinga abakungu ba government at high level. I stand to be corrected. Sijjukira oba ne mu time yemu Aga Khan yajja oba teyajja but tiimu eyajja yali ya waggulu ddala era after some time ne bakola ki ne bazzaako ne batuzzaako nedda neddembe ne naye nga bakola ki baali batuzinzeeko. Akati ku luno nze njagamba bwe nti nsaba gavumenti okay already kyo gavumenti at least yakikoze yakkiriza okwogera nabo. Omanyi kasita gavumenti egamba nti talks let's talk
it means at the end of the day there's going to be good Compromise. news. Heads rolling, ekyo si gwe wakiyiiya. Naawe wakisangawo. It is a normal thing heads to roll. Ontegera oba kye ŋŋamba? Yes. Sirina gwe nkyagaliza. Naye in case nga kibaddewo, It will be unfortunate. it will be unfortunate. But kiba kyakukola. So ku bantu abalala abalinga nze nga tetuli eri mu bifo by'amaanyi nga tuli on the beat. Yeah. Omanyi on the beat ye muntu nga bwe wandigambye foot soldier. But man, ya dagi nice. Nedda se yadagi nice ngamba on the beat on the street. Yes. Gwe nja kugambayo kino. Biri engenda okwogera. There is no story worth your life. Ekyo nkigamba munnamawulire ono owa field abeera on the beat. Foot soldier w'amawulire. There is no story worth your life. Ekyokubiri, abeew'omuti baba bajaganya ng'ewoomuzira bakaaba. Baŋŋambye nti abalabi ba Shalom 256 bagezi bazibu abo nkabalekedde. Aisha Beba na abitegeera. Simanya yongo. Nomitali. Lean. 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 LYNN. Kuba yasoma. Omuntu abeera ng'erinnya lirimu LYNN. Gwe genda ku gate wali osiba akagwa. Ogaye nti ye Lean. Ne buli afuluma asooka aliwandiika. Wano wayinza okujjula. Balemerawo. Wabeerewo okweraliikirira mu ffe abalala nti olaba NMG bagikutteko eri ku ttaka. Kiki ekikuviisaayo oyogere nedda nze it's a wake up call naye I think olumu biri byenjogedde bimala. No story is worth your life. Ab'omuti babeera bajaganya okiraba ng'ab'omuzira bakaaba. Kikyaliwo 29 tujja kwongerako ebisinga kutoka ntokso. Nyakuwikire John my life buli Monday. Ate era abalabi baffe bagambye mu comment section nti buli lwakusatu Uncle Eddie munoonyeeko. Tokikola. Kale musibe bulungi mwetweza nyo Uncle Eddie.